Kuma de china. Nega tomu. Okona, chakana kona chiko. Manyira abantu. Tokola ko fujonze. Yo mukola kola abantu bobera. Katogena kola ndiketi. Ono wamyoleka ndikaza je. Mbele ko ya bojini siza. Ya ko menya mama. Kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Vika exclusive yonna gy'osinzidde mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru wali okubeera ng'otulaba ssaako okutuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyo ddala gwe mukwano gwange eyasalawo okubanga otwekuumirako. Mbebaza olw'okusubscribinga twawezezza ba subscribers emitwalo 10 egijjudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndi ku Papa Sports Machindye era nga ye restaurant y'omusiime Papa Misa Kisemakula wentudde akawungezi k'olunaku olwaleero tuzze mu sipiidi ey'amaanyi olwa incident eguddewo mu kifo kino. Ndi n'omukulu Nobart events era nga kansooka abambuulizeko mukulu gye baleko munna giriwa owulira otya? Mu kusooka nno mbadde mbitwala ng'ebya bulijjo naye kati wano ntampulira ekifuba kinnuma kasawayise w'akabanga seewulira bulungi ndowooza embeera ebaddewo ina kyenkosezaamu era oluva wano ngendako mu ddwaliro. Tulabye ekikonde nga kiseka eŋŋumi enyoose n'otuuka n'okukwata embuukuuli y'omubanda ogwateekebwa mu restaurant nga design osobole okwerwanako oba okugukuba omuntu obuzibu bubaddewa. Bansanze ngenda kulya mmere. In fact mbadde mmaliriza. Kati ngenza olaba nga alien skin ajja ng'ajja ntunuddemu ng'ajja nga munyiivu nnyo. Kati najja direct ng'ajja wange. Nze kwe kuyimirira amangu. Okay. Mu kuyimirira okwo nze ngenza okuwulira ekintu ekintugumbula. Okitegeera. Kati ng'omuntu kumbi atuze ngenza okuwulira nga anyway story empanvu. Kiki ekibaddewo bwe tutunuulira akatambi kano nga tukeetegereza bulungi tulaba gw'osoosa okusosonkereza oba okusindika alien skin mu kifuba? Ebbanga ly'omaze ng'okola mawulire nkolagana na alien skin kabwanange kati musosonkereza musanziwe waka musisinkanye mu kifo kimu. Mbadde ntudde mbadde ngenda kulya mmere mbadde maze okulya emmere sorry kifo kya hotel Papa Sport mwenna mugimanyi n'akabeera w'ebbanga ddene bameka be nali nsindise bwe ntyo. So ebigambo nina bitono mujja kunsenyiwa sibeeragiddeeko naye seewulira bulungi naye kyenyinza obbagamba nti alien skin bino ebyazza abikola alinga omwana w'omugagga azanyira mu ddiiro n'abagenyi bakyadde n'abakola byonna ebitakoleka n'abatambulirako naye omwana bw'amala n'akula n'akuba kitaawe egiraasi lwe bategeera nti omwana baamukuza bubi. Kati gavumenti ya muzeeyi ne poliisi mutunula butunuzi kitabani kyammwe kya alien skin mukirowooza mukiguruuminga naye we kinaafuukira bannayuganda ekizibu lwe mujja okumanya nti mwakola ensobi. Mu katambi tuwulira nga ate bw'osoosa okusindika alien skin ate yali kugamba banne bwe babadde nti ate mumukuba oyabayi nga balinga abakutaasa andi kitegeeza badde bazze kunkuba naye mission ebadde yakumpamba kunteeka mu motoka yaabwe kubanga emotoka zirese emiryango miggule nga bagenda kuntikkamu bampambe bantwale essebo. Okukwata embooko okwagala okulwanagana nabo yebadde option anti munnaye mutiitiizi oba omunafu kyonna ekimujjira. Omanyiddwa nga omu ku bantu abawagira nnyo omukulu Palaso era gwe omu ku ba promoters abasinga okumutegeka Palaso
tugambe nti oba oli awo mpalana yammwe ne alien skin yavaawo obutakkaanya bwammwe. Nze ndi promoter atacyaliko brand Palaso, nze Nobart Events. Nina stake ennene nnyo kati mu industry eno nti ekigenda obulungi nkyogerako n'ekigenda obubi nsobola okukyanalyzinga n'enkyogerako. Kati bw'aba nga abadde yeeyisa munneeyisa gy'adde nga yeeyisaamu bwe tuvaayo ne tubikondeeminga tekitegeeza nti tuli balabe be, wabula nsobola okuba nga ndi commentator mu business nsobola okukyogerako. Bwe bibadde nga bimuyisa oyo ate ekirala tekitakisa kubeera mukwano gwe. Bannayuganda tuli bangi. Kati ye waaba yatomezi omanyi yabadde alina bye yakoze nga yavumye Bobi Wine n'ebirala bingi. Kati ku social media badde bamuli bubi abadde ayagala kukola diversion bave ku ggulire liri bagambe nti yakubye Nobart. Ogambye nti babadde commission yakuwamba nga n'emmotoka nzigule. Any evidence kwekyo just in case singa oba ogenze. Anti kati nze n'eno video gye mulaba bennyini be bagikutte. Naye kimanyi ku papazi waliwo kamera naye kyeŋŋamba sigenda muwaabira olw'ensonga ayagala muwaabira akola amawulire naye nze gye muwaabira mmanyiyo sigenda muwaabira ku poliisi gye mpaaba mmanyiyo kamulabeko nga temulaba nti alya muddo gwankoola kaalye ku muddo gwennyini ogwo essubi ly'ente bitadde mu kalogo kalenzi si bwe kiri. Lwaki tokkiriza ne tukomaawo kubanga seewulira bulungi ndoza olaba si yenze gw'omanyi ebyo tubadde twogeranga bwe nti si bwenyi. Abasajja engeri gy'osindisa omusajja obadde olagira ddala nti eryani weeriri osobola okuttunka naye at this point okubanga n'agoogera matono oneewuunyisa. Anti wuliriza mbadde bw'omu ayina abantu 30. Babadde abantu 3. Kati mweyo sikafu sitegedde kintuuseeko era oluva wano ngenda mu ddwaliro mpulira nga akwatiddwa n'omusujja naye kangendeko kuba mpulira obulumi mu kifuba. Nga tumaliriza mu mateeka g'ogenda okumutwala muba gy'ogenda okumuwabira etali poliisi waliyo okusasulira damages oba expenses. Sina kye mwagaza naye katulabe ekinaddirira tukiweemu obudde kubanga leero ebibaddewo katulabe enkya. Bubaka ki nga tumaliriza bw'oyinza okuwa alien skin mu kaseera kano yadde bwe mukubaganye olwaleero? Sina bubaka bwe nyiza muwa yadde sina bubaka bwe ngenda muwa. Kale okusinziira ku Nobart sajja ayogeza vibe ayogeza maanyi waliwo n'amukutte embulago naye bwe neetegereza video omuntu akukutte embulago alaga avudde mabega ate gwe gw'obadde olwanyisa abadde mu maaso. It seems like nti wabadde ng'abantu abagala nga waliwo agamba temukuba. weetegereza abadde akutteka video ako kuba ku mulundi guli ku anti ne bwe mbeetegereza sibamanyi yali ensini gwentegedde zibalala sibamanyi naye kirungi mu video mwe bali face zirabwa bulungi bwe naaba nteeredde tujja kulaba ekyokola naye kati siyinza kubaako kyenjogera kubanga sirina kyemanyi kiddako. Mubakubye era mubakutteko tekuba alien skin takutteeko kati obwegaba mateeko namu mu video mwali naye nga takutteeko ebyo gwabimanyi. Oba waliwo ekibaddewo nga ka clip ke batuwadde ezimu kati byonna tebabikutte waliwo embeera etuusewo nga clip teriiwo tebagitadde. So it means nti waliwo ekisoosa okubaawo nga kino tekina happening. Ne bye bakutte byonna tebabikutte kati olabyemu nga bafuluma emmotoka obirabyeko nga bafuluma emmotoka kirabeko clip nga baddamu okulinnya emmotoka nga bagenda twaliwo batakutte. Papa sport tebakozeewo kintu kyonna kuyamba era security ya papazi bye bamu ku bannyambyeko mbeebaza era muzeeyi message weebale kuba na ttiimu nga ntendeke bulungi kubanga mulimu omwasoose omu ku bamanager yasoose okutabuka ennyo nagamba muve mu bizinesi yaffe temugizanyiramu bwe mutyo mufulumye ebisajja byammwe wano bibe wano kati bawulidde eddoboozi ababawunsi abamu ne bavaawo mpolampola naye katulabe. Kale ebisinga ku nsonga eyo nja kwongera okubeera nga ate bibategeeza Viki exclusive nyongera okubeera nga mbeebaza olw'omukwano gwe mutulaze nga musubscribinga nange kennyini okwongera okwecongratulatinga olw'abasubscribers 10,000
mbasuubiza obuweereza obulungi, services ennungi ezitaliimu kalumira yadde. Tusinkane mu updates eziddako.